tuvuga tutuuka mu mabira tuyingira mu mabira tuti. Okay, thank you so much guys for watching the channel. My name is Maurice Jordan Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. Mwebale nnyo mwebale ddala kubeera nga mulaba channel ino, mbeebaza. It's not easy kubeera nga ate mu supporting omuntu, but I appreciate you. Mwebale nnyo mwebale ddala. Today ngenda ku sharing a konamu story. It's a sad story about me. It's a sad story about me. But it's an experience. Maybe that's what I can say. It's an experience. But before going there, thank you so much. Thank you so much. Channel jola bagita Maurice Jordan's K Media. Omuwerezaawo omulungi ate nga CEO bamwita Maurice Jordan's Kawesa, straight out Masaka, at straight out Aromatic Entertainment. Thank you so much for each and everything. Nyonge jagala kwongera okubeebaza mwebale nnyo mwebale ddala okuwagira movies za Aromatic Entertainment. Mwebale nnyo mwebale ddala. Temujjanga okwo. Temujjanga okwo nti ate tukola movies, ate tukola movies, ate ne tukola ne live shows era ne mujja ne mutuwagira. Ffe baani lwaki tetubeebaza? Mwebale nnyo nnyo mwebale ddala. Era mukama wange antuma nti buli lwe ntula mu kamera nyongera okubeebaza. Mwebale nnyo mwebale ddala. Kati ku mirimu gyenkola, emirimu gyenkola nagattako emirimu egy'enjawulo. Ng'oggyeko okutunda engatto, nti nina Maurice Fashions, ntunda engatto z'abakyala, abaana, abakulu, abakadde, bonna. Gwe buli kika ky'engatto ky'oyagala, bukondo, sneakers, biki byonna mbirina. So ntunda engatto. Ng'oggyeko eyo business y'okutunda engatto, nina business ya surprises. Na business ya surprise, nda ne surprise ng'omwagalwawo, maama wo, taata wo, kojjaawo, sengaawo, baabaawo, ani bonna mba surprise nga gwe just onkubira ku zino nga Maurice, maama wange ali wano, jangu omu surprising. Taata wange ali wano, omwagala wange ali wano, mutabani wange ali wano, jjajja wange ali wano. Gonna wontuma nze ntuuka sina we sigenda. Kati mwegyo emirimu nagattako n'ogwa airport pickup. Aye baaba gwa airport pickup gwanneegezezzaamu. Gwanneegezezzaamu. Nali najja ne mbagambako nti airport pickup sijja bantu ku kisaawe kiro. Nakibagamba nga nkitegeeza. Oba for security purpose, nakibagamba nga nkitegeeza. But client agenda nakubira nagamba bambi ndi ku kisaawe mpewo enfuuwa biki jangu. Nze nagambye ntuuka ssaawa 8 ez'ekiro. Abamu n'obagamba munegenda wano ne wano kuba waliwo restaurant awo. Ku kisaawe waliwo restaurant awo ku arrival emabega waliwo ka restaurant. N'omugamba genda mu ka restaurant ogira otudde awo ngenda kujja nkunone ku makya. Nga tawuliriza. Abamu ne bawulira nakkiriza n'agenda n'atuula. Abamu n'agaana. Kati mu baagaanye mwe muli ne client wange gwe navuze leero Lwakutaano. Client namuvuze ku Lwakusatu. Yabadde ava London. Client wange sijja mwogera linnya naye nkwebaza weebale kunsupportinga because the support. Thank you so much. Nkwebaza. But byonna bye twasanze aba byonna byatuguddeko mu kkubo. Nsaba Mukama Katonda nawe akuggyemu okutya kuba nze yes nze ndi musajja naye ate kati gwe omukyala bambi. Nsaba Mukama Katonda ayongere okukuggyamu okutya kuba yes twatidde. So kyabadde bwe kiti client yankubidde nanga Maurice ndi ku kisaawe ntuuse. Yatuuse ssaawa 7 n'eddakiika 23. Nankubira nangamba ntuuse. Ne mugamba naye nakuweereza message ne nkugamba mpereza tiketi yo. Ne nkugamba nti bw'otuuka ku kisaawe
kuba nalaba essaawa z'otuuka 7:23. Gaasi essaawa sivuga aba client bajja ku kisaawe obudde bwa kiro sitambula kiro. Kati client oyo yabadde agenda Jinja naye ng'oyitamuko mu Jinja ne weeyongerako byalo nga 4 maaso. N'alemerako ne ngamba ye kikyo tuli mu mmotoka naye nga nali sikigezesanga wabula nga nali just sikyagala bwagazi naye nga nali sikigezesanga nga nkwata mmotoka nga ngenda ku mafuta ngamba engeri gye ntambula ekiro kuba emmotoka yange ebeeramu amafuta all the time naye nabadde nagavuze nga gali mu halfway ne nkwatibwa omukisa nabadde mpita ne nsanga amafuta ne nnyongeramu n'ebeera full tank. Nze mba ntambula ekiro kale ngenda nnyo ewaffe ekiro e Masaka njagala nnyo okuvuga ekiro. Ate abamu ku petrol station abamu basanga beebase abamu kitegeera so njagala nnyo naddala okutambula mu mmotoka nga eri full era nze emmotoka eba ku full. Kati ne ngenda ne nnyongeramu egabeera full ne ngenda ku kisaawe namusanzeewo awo bweru naye nga nabadde namulagiridde dda w'oba otuula waliwo ka restaurant awo nadde nakamulagiridde dda. Ne ngenda ne musanga awo n'asanyuka okuba nga yandabye ne mmuteeka mu mmotoka tuvuga tugenda Jinja. Kati tuvuga tuyiseemu mwonna tuyiseemu bulungi batuuse mu Mabira ssaawa zaabadde nga Mabira twatuuseemu ssaawa nga zaabadde zigera manyi yeesooka ebeera ku ssaawa bati tobeera certain. Twatuuseemu ssaawa zaabadde nga 9:12 ekkubo lyabadde ddungi oyinza okumbuuza lwaki watuuse ezo ssaawa ejjinja ng'ate watuuse ku kisaawe almost ssaawa 8. Nze client speed gy'ayagala nvugireko kyenvugirako ate nange for my own safety sivuga speed neevugira mpola mba mu 60 mba sina kingoba. So tuvuga tutuuka mu Mabira tuyingira Mabira tuti twakamuvugako kilomita nga 3. Mabira emmotoka zitera okuba nga zitambula all the time but yesterday ku Lwokusatu simanyi what happened. Client ye bwe namaze omuteeka mu mmotoka ndowooza twadde tutuuka ne tunyumyawo ajja tunyumyayo ekiriwo ekyo kigamba kibi twabadde tutuuka kwayaganya otula mu mmoto gwe maaso atudde mu mmoto gwe mabega kasita yaŋŋambye nti tugenda Jinja yaŋŋambye bwe tutuuka ejjinja nzuukusa bwe tutuuka ejjinja mu tawuni nzuukusa then awo nziremu nkulagirire ndowooza munyonyi yazze teyeebase. Tutuuka tuvugako kuba ye yabadde yeebase yabadde mu mmoto gwe muvuga nga yeebase tutuuka mu Mabira ye yeebase nengera ekintu eri mu maaso eri nga kya white nga kiri mu kusala naye nga speed gye kisalirako ekkubo ndowooza bw'oba ovuga mmotoka ye speed gye bayita speed 2 almost nga wekijja ekigere we kikizza. Awo nabadde nnyongezzaamu nga ndi mu 90 ne nslowinga kati bwe naslowinze naye ntaddemu ddiimu ne nkuba full ne nkikubamu ng'olaba muntu ng'ayimiridde bw'ati naye ng'amaaso ge gaakomanya agamaaso ga pussi naye nga kiri eri nenkendeeza nga kyenkendeereza ngenda okituukako eri nga kimaze ekyokukola ki kala nga kyenkendeeza njagala mmale nkituukeko eri nga kimaze okukola ki kala agenda okuba nga buli lwe nkisemberera kibanga
ekiri mu kyokolo njukira kyatambudde dda naye nga kiringa ekiri mu kubo kati kisala tekisala neŋŋamba wano pakumu okuzaalibwa kumu nenjiri nnya njagala nkiwugule nti nedduka nabadde nalero kituukako ekisala kibulirayo nenzisa ekikulu nenvuga ono saamuza okusizza nenvuga nali nakavugaako kilomita endala nga 2 ku 3 nenengera ekirala mu maaso nga biri ebi nakyo kya white kati kuno nga kiri kyabali kya white kyokka kati nga kuno kuliko ekya white n'ekya black nga biri ebi nenvuga oluno nemmoza okusa omugala asooka okupe ambuza tutuuse ejjinja mu ttawuni nemugamba lengera n'alengera bwe yalengedde ate naye oba nkuyite ku lwala yatandise kussa bintu bye sitegeera nga saalinga ayagala okuzirika mugamba gwe kiki naawe naddamu ne yeebika addamu n'agwa wansi nemugamba guma nenvuga kati ate nno kati nga nsigadde ku bintu bya mirundi ebiri biri eby'omu maaso nono naye mpulira enzisa gy'asasa kitegeera alinga ayagala okufa nenvuga nabadde mbituukako nga nabyo era biringa biri nabadde mbituukako ekya black nekidde n'ekya white nekidde nempitamu kati nagenze ntula mu side mirror nejjukira bw'oba ovuga ekiro naddala ekiro oba tolaba nnyo biki biri mu side mirror mabega kubanga emabega jjukira bw'okiyitako kintu bw'oti emabega ate oba oleseeyo nzikiza nasigadde ndaba nzikiza emabega naye nga emmotoka bwedduka kati Katonda wona nnyamba ne tuleera ndowooza yabadde bwetise ekisimanyi naye yabadde tuleera olwo tuli mu ssaawa ziyingidde 9 awo 9 kitundu tugenda kuyingira ssaawa 10 nekimpitako tuleera nempitako kati tuleera bwe yampiseeko neekuba eri amataala but jjukira mirror eno side mirrors they bring objects closer than they appear so nagenza okanga siina kye ndaba mu side mirror nemanya bikoze ki biraka bigenze nenvuga nabwatyo nannyamba nina sapule mu mmotoka nene yange gye mba nnyambadde naye sapule y'omu mmotoka ebeera awo mu maaso yo tevaamu mu driving mirror ebeera mu driving mirror all the time so ndowooza nayo yannyambye nnyo so nagenza okulaba nga tuvuga nga tusomoka mabira kakati mu kusomoka mabira wano omulwadde wange muzuukusa mugambe nti tubiyiseeko wadde ate naye nga tayagala kufeyintinga ate nga sirina kunoonya ddwaliro ekiro ekyo okumukkakkanya naye ng'oddwaliro olina w'olijja mubuuzi owaayo obadde ki tatandise okwesika kiro twakava mu mabira ssaawa zigenda bugenzi kuwera 10 za kiro nfunye omulwadde mu mmotoka ayagala kunzirikako atandise okwesika bannange mpaakinze ebbali ekyenye mu maaso wabaddewo emmotoka eri mu kutambula tulina emmotoka gye nasanze eri mu kutambula naye ng'etambula mpola kwanza nabadde mu speed awo nabadde mu 89
nenga ye alaika avugiranga mwana nkaaga yabadde Nuwa era mukama wange nkwebaza nnyo mbebaza nnyo nabo abadde mu motoka eyo ngenda nvuga nkuba yindi mbayisa bwe mbayisa nkuba indicator evaako kuku nabo bavaako bayimirira babanga abayimirira bwe batijukira ekiro ekyo buli omu aba yeekengera omuntu oyinza kumala gayimirira ku muntu naye simanyi oba Katonda ye yabasseeko n'annyamba n'ayogera nabo mu mitima ne bannyamba ne bayimirira kuba babadde nga abampitako naye mbakubira engalo ne bagamba muzeeyi munnyambe ne bayimirira njogera nabo ne bajja ne balaba ono omuntu wange bagenza okulaba nga kati nga wano atandise okuba nga ne luli nga yabadde atandise okwesika nga atandise okuba ne bajja ne bamukwata bamukutte ne bamugamba ne bamubuuza ne bakwata ku bugere simanyi oba mwabaddemu omusawo simanyi ze nalabye anyiga bugere n'akwata akagere n'akanyiga n'akwata buno bugalo n'abunyiga omulwadde n'akolola mu kukolola nadda engulu nembeebazaawo era muzeeyi banembeebaza nnyo naabo abadde mu mmotoka Nuwa yabadde ku UA naye number plate engeri munne gye twabadde mu kigundi gye nabadde mu ekyekango saasobodde kwata number plate ziddako naye mbeebaza neyanziza nnyo neyanzika omulimu gwankolera gwabadde gw'amaanyi so omukyala yadde mukyala muwala kale yadde muwala ndoza nga ali mu early 30s awo early 30s oba 28 29 awo something Omumerika yabadde anfuddeko naye nakakana bali ne bavuga ne bagenda naffe ne tuvuga kati nenzire nembeera nga mubuuza mu kkubo bw'ayobadde ki kati twali tuvuze ne tuvuga ne tutuuka ku bridge abamanyi ku bridge awo side wano waliwo petrol station sijijjukira linnya ne petrol station eri awo wansi ekola bambi ekola 24 era nakyamyewo nefuna amazzi nefuna ebyokunywa biki ne muwa nanywa nange nenywako ne tuddamu ne tunyumya kati ne mujjayo ne mmoto gw'emaka nemugamba mbadde nsaba otule maaso atula maaso manyi bw'oba ovuga ekiro empewo bw'eba ekufuuwako kiba kirungi nnyo so namutuziza mu maaso empewo nenzisa eddirisa nenjagala ebenge muyitakokko bwatyo omulwadde bwe yazza engulu bwentyo bwe nasimatusa ebintu biri ne tuvuga paka nembuza obadde kinaŋŋamba nti alina phobia ku bintu ebyo gino mizimu kale ebyo ebintu bwe bityo alinako phobia atya nnyo nti waliwo muganda we yabifunirako obuzibu aba yaŋŋambye nti musambwa gwabuza muganda we so that's why abitya nnyo that's why yatidde nnyo yange kwabadde kutya bambi naneetondera ku trauma gye yantadde mukubona nge yantadde mu trauma jukira nwana na biri mu maaso ate n'ono naye ali mu kuzirika okitegeera so naneebaza Katonda nannyamba engulu bulungi nanywa ebyokunywa ne tuvuga ne tweyongera ku lugendo lwaffe era ne mmutwala ne mmutuusa bulungi ewaka ani ateekako ebidongo ne mmuvuga ne mmutuusa bulungi ewaka twatuuse ewaabwe essaawa zaabadde 11 awo ez'okumakya nenvuga nenkomawo nansasula ssente zange nenvuga nenkomawo so naye mu kukomawo ojjukira abo obulwadde bwadde bukedde essaawa 11 nenvuga paka waka natuuse waka essaawa zaadde nga zaali zabadde mu kitundu naye nange nkyalina ekifaananyi kiri kye nasanze mu mabira so wenyongera okusabira bakasitoma bange abankozesa ku airport pickup nti bambi bw'oba nga ogenda kukomawo kiro ng'ogenda kutuuka ku kisaawe kiro ompeereza air ticket yo n'oŋŋamba nkomawo ssaawa bwe ziti
Bwenkugamba nti n'essaawa ezo sinona muntu ku kisaawe. Essaawa ezo sinona muntu ku kisaawe. Bambi mpuliriza. Nkwegayiridde mpuliriza. Nzije nkunone ku makya. Nkwegayiridde bwegayiriza. Baklanti bange mbeegayiridde mbasaba mbeegayiridde. Sinona bantu ku kisaawe kiro. Nsaba busabi. Mbeegayiridde sinona bantu ku kisaawe kiro. Kati ekyo kyantuuseeko kati simanyi oba byabadde biki, oba babadde basezi, oba gyabadde misambwa, oba gyabadde mizimu, oba gyabadde kisimanyi. Kasitoma kulemerako. Naye mwe Abamerika mulina beliefs zammwe. Naye nga kyonna kye kiri, I appreciate you. Mwebale kumpagira Morris Airport Pickup. Thank you so much okubeera nga mumpagira. I appreciate. Naye mbadde nsaba cooperating for the good of you and for the good of me. Mbadde nsaba obudde bube bwa kumakya. Wali sitawa 11. Nze 11 buba bukedde. 11 buba bukedde. Nsobola okukunona ne tuvuga wonna w'oyagala. 11 buba bukedde. Naye bwe ziba saa 7, 8, 9, 10 ezo essaawa ziba dangerous nnyo. Mubaamu ababbi, mubaamu abasezi, mubaamu abalogo, mubaamu emisambwa, mubaamu emizimu. Ezo essaawa ziba mbi. Mbasaba ezo essaawa tetuddamu zitambula. Bw'ompeereza air ticket yo kumanze ku Morris Airport Pickup, ompeereza n'oŋŋamba Morris, nkomawo ku lunaku bwe ruti. N'ompeereza deposit n'obookinga olunaku lwo ne nkuwandiika. Kakati bw'oba ojja air ticket yo bw'efuluma, ogikuba ekifaananyi n'ogimpeereza. N'oŋŋamba eno ye air ticket yange. Ogirabye nti essaawa bwe ziti ze tufuluma ku kisaawe. Kati bwe nziraba nga za kiro, bambi mbadde nsaba tetutambula kiro. For the good of you and for the good of me. Naye nga bampagidde ku Morris Airport Pickup, mwebale nnyo, mwebale ddala. I appreciate your support. Thank you so very much. Mwebale ddala. Kale, mbadde Morris Jordan Kawesa, straight out of Mark Entertainment. Yes, njagadde kuba sharingira mu ka story ako kankanze nnyo. Nafuje trauma ya mirundi 2. Kankanze nnyo. Naye kati ndowooza tujja kuba nga tukitereeza. Thank you. Mbeere bulungi guys. Have a blessed night. Bye-bye.